agamba nti sente ezineziweebwa abayimbi ababaza okuperforminga ku show za president bazikwasa Bebe Cool mukuzikwasa yabadde nga azijja big size Bebe Cool bawaziwena ye mulugunya agamba sigo balina okubeera nga bakola ki nga baziwa kakati kale banaso omuntu manyi kubakama n'okutama otama kakati waliwo olutalo lwa ssente olugenda maaso omanyi twayingira akalulu kano ng'ekisooka eky'amazima abayimbi basazeewo bagambye ekijja kakikole ki kakijje katugende tuyimbire gavumenti munayomba tunabeetondera kasita bannayuganda muli bantu baki balungi omanyi bannayuganda bantu balungi balinga bakazi kasita omwetondera akola ki akusonyiwa kakati naye emabega budget zino zibadde zijjibwayo big size Bebe Cool era Bebe Cool ayogerwako ebintu bino Bebe Cool musasu sente zazikuwa kale kale ejiramuwa enti kale bwe buyinza okubujja obutaana asobola okukuwa obuna naye ng'akoze eki era nga bulooka omulala yenna kubanga mulimu gwa bulooka kwawula era embeera ebadde etambula bulungi big size Bebe Cool ng'akasente akakola ki akajja era n'akabawa era Bebe Cool abadde yasinga okwemployinga abayimbi abanene abo era mu kampeyini zino zetugendamu Gravity omutujju bakusaasira baliri puzzle abayimbi bonna bolengera ab'amaanyi bali under big size ki Bebe Cool kakati federation wansi w'omuyimbi Edrisa Kenzo Musuuza batwala okusaba eri obukulembeze w'eggwanga nti engeri gye tuli mu kunoonya akalulu president abayimbi bano kyandibadde kikola amakulu nga buli region gy'ogenda ng'ogenda nabo buli region gy'ogenda ng'osangayo abayimbi ne bakuyimbira nga beeyo olwawatali b'amaanyi anedda buli region ne banaabayimbi bayo abaki ab'amaanyi ng'agamba nti kikola nnyo amakulu lwa nsonga kisooka ssente oba ozizizza mu baki mu bantu beeyo kakati naye n'atunda ekirowoozo kye eri secretariat kakati bwe tudda mu kirowoozo kya campaign Kenzo alina ekirowoozo kinganga ekisavamu bw'okitunuulira nti tugenda Jjinja katokwate abayimbi ba Jjinja tubawe ssente bajje bayimbire omukulembeze w'eggwanga kitegeeza nti president bw'avaawo babafunyeemuko ku kasente oba kategedde kakati ye Bebe Cool alina abayimbi be ab'amaanyi bagenda n'omukulembeze w'eggwanga buli wagenda okukola ki okuyimba kati abayimbi abali ku saidi ya Bebe Cool abatannayagala kwogera be nayogedde nabo bagaana egenda ewa Kenzo kati Kenzo mu kwagala yo lobbying n'agamba nti kaakozesa abayimbi b'abato okubaani Bebe Cool kubanga mbu Kenzo tabawambu ssente ziri awo ayagala bana abayimbi gwasanga mbu bannange embumbu mbu yesi musasuze mulungi mbu ayagala bana abayimbi abatalina amuli wadde n'ekikumi nti wamusanga n'amuwa ekyabiri abamuwadde nnyo kati ate bano bo balina price yaabwe nti muzeeyi bw'otampa bukadde bubiri siva Kampala kati kyekivuddeko olutalo abayimbi bagamba Kenzo ali mu kukuba Bebe Cool kumuggyako ddirwa akuba Bebe Cool n'amuggyako ddirwa kitegeeza tulina okugenda wa Kenzo ne tufukamira ye n'abanga yatuwa ate Bebe Cool Kenzo aba yatuwaako akasende k'embwa akanyiga kati bo bagamba twala kusigana Bebe Cool naso tuwa ddiru kuba ne bali ensikini bonna bali wa Bebe Cool okategedde akantu ako kati kwe kuva video ya yani ya Nobati soko ogituwe eti aya ne dobozi Nobati events generational promoter ino video njikolede mutabani w'omugenzi Yohana Mirundi Tamale Junior nakulabye ngala mu video ngowoza simanyanga mbwa